Kambitonjuanga zegwegwe ndiko Golodina masanga byonna bya kito munangene bwempalapalanya ndiko mutego gwonyabo ndipe akutunuulira gwempalana temukanula maso tenda yange kati mwenyezako bakontole emimiro jangu anonderako basongole emimwa kolindako oba butwasiriwo nandiba mpette bwendisimatuka ekyokufa siritira mukwano ndiba ntadde Bulamu bulungi kozekwe. Wetegekera kikulu tukulaba otandise okuba ebyalo. Ebyalo nze nyimbirabo mu kibuga ne mu byalo. So sigwe gusoose sigwe gusembyeyo mbeera mu kibuga ne mu kyalo. Kati wano tuli busiika. Tutunulire omaze emyaka 7 nga tokyakolera wa Mozart, wakolera Kapaapaala, wazzeeyo wa Mozart, wali okolera 7 years back Kapaapaala. No, sinti nakoma ku Kapaapaala, nakolerayo manya, nakolerayo nyingi nnyo, buli mwaka nkolerayo limba lumu oba after 2 years. Kapaapaala yali breakthrough yo. Mozart kiki oyinza omwebaza for now because aga ye yakuleeta mbala. Mozart mwebaza buli kimu yakinkolera sitoma. Yandaga ekkubo, yamproducingira music, yankolereza obwerere, yankola buli kimu yakikola. Kapaapaala yakyusa atya obulamu bwo up to date? Kapaapaala yakyusa obulamu bwange nti lw'oluyimba olwasooka okuntunda abantu ne bammanya, nenfuna emikwano mingi, nenfuna buli kimu nakifuna kwolwo oluyimba, nenfuna bafans ne banneesiga paka kati. Tutunulira olina ekivu leero muyimbye live band naye agenda beera live band. 29 September Cricket Oval, of course abantu nabayimbira live. Ate nino simanyi nakumanya saagala somola naye kyoba omanya sola cheatinga abantu ne sibayimbira live, nino bayimbira live. N'abayimbi abalala ekyo kyama kyange ndi mu kusetinga buno bonna obudde obusigaddeyo okutuuka ku show njagala kukola ekyenjawulo kunze ne ku bayimbi abagenda okumperekerako. Abayimbi batandise oyimba mu bintu ebyenjawulo, tula mu host project naye tetunakulabayo. Okusinga nze oba nkikunyonyola ntya kino naye nga ngenda kubeera ku Cricket Oval nina show yange ku Cricket Oval nga 29 era gye ngenda okuyimbako. Tubadde tulina federation naye ennaku zino eziriseemu yavuddewo. Bulidde ogamba tubadde tulina federation naye ennaku zino esirise buzibu. Weeraliikiriranga nnyo omuntu bw'asirika aba alowooza aba pulaninga ki ekiddako.
so bapulaninga kiddako. Tulina federation tulina ne wuma naye tulaba nti vice president saha yazze mu wuma. Ebintu ebyo byawukana nnyo. Omuntu okubeera mu association tekimugana kubeera mu federation. Buli muntu ali mu association ali mu federation alina association gy'avaamu. So woman associations endala zonna zaddemba okubeerawo. Kye tulaba nti eri ekuli bwa Sindi ate vice wammwe ye Shimba gwogwawa olina okuya oli iPhone. Nina association gye ndimu. Federation yebetwala association zonna. Yeah, so nina associations endimu. Federation yetutwala. Yeah, which is okay. Nokia iPhone. Sikutegedde bulungi. Waliwo Nokia ye Sindi Shimba iPhone ogwawa. Bonna bayimbi balungi. Yeah. Is it right okola battle? Tebalina maanyi. Wobeera n'amaanyi ng'ogeewaga nga mwekwata ebigo nga mwekuba yange ekyo nakyo kiggwa. Which is okay. Kiri okay wewe batolinga. Ngenda kubeera ku cricket oval nga 29 omwezi ogw'omwenda. So awo ntadde nnyo obwongo bwange kupulaningira kulaba abafanzi bange ngenda bawaaki. Saagala nnyo okuyingira mu bintu byentwala nti tebinkwatako. Era wakyusizza venue n'ogenda mu kifo ekigazi tewagenze ku Africana. Why did you change? Si gwe mulundi ogusoose okubeera ku cricket oval, si gwe mulundi ogwokubiri. So mbadde nga nkyusa okusinziira ku audience bwe mba nzaagala omwaka ogwo. Wasuubire ki? Musuubire David Lutalo ku stage akuyimba ennyimba bulungi nnyo ng'era bulijjo n'ebipya bye saagala bagamba kati olw'okuba nga bwe mbibagamba kati ate ekibaleeta mu show kiba ki. Gwe bayita okubba ebigezo tesaagala babbira bigezo naye babeereyo cricket oval nga 29 omwezi ogw'omwenda mbakaka endongo eyaddala ebitali byakwogerera bwogerezi nti naye endongo eyaddala ogifuna omulundi gumu mwaka ku cricket oval ne David Lutalo. Katumaliza ekisembayo ddala oli musajja wa ddiini naye waliwo ekitambula kati mbw abayimbi n'abantu abali mu bizinesi mbw eddogo lingi babasuula ku accident mufuna obusibizi. Of course sitaani gyali toyinza muwakanya bw'owakanya sitaani oba owakanya Katonda kuba bayibuli n'ebitabo ebitukuvu bitulaga nti sitaani gyali. So gakuba ffe teri ddogo eri ffe abalokoka abalokole abakkiriza Yesu Kristo teri ddogo. Bw'ologa gwamanyi ne bw'ondowooleza bulowooleza nti oyo agwana eddogo ofuna ebizibu. So ffe bye tetubitya kubanga tulina Yesu. Yeah. Of course eddogo gyeriri kyo tokiwakanyanga. Yeah. Abantu bakole batya badde eri Mukama oba nabo baloga abalala. Mudde eri Mukama. Omuliro teguzikiza omuliro wabaawo ekkubo wano eno ne bakumayo omuliro neno ne bakumayo omuliro wano wabaawo chorus omuliro tegusala kudda eno naye bw'oteekawo ebisubi gusala ne gudda eno ne gwokya ebyeno ne gwokya n'ebyeno. So bw'oddira eddogo n'oligatta ku liddogo ng'owedde. Abawagizi bobasiibuleko obawe ne promise ky'obaleetera. Wangi? Abawagizi bobasiibuleko ky'obaleetera basuubi. Ya abawagizi bange abawagizi ba David Lutalo ekisooka mbaagala nnyo mwebale kumpagira mujje tulage abazalawa nti Lugogo temuli. Yeah. Love you so much. Mbaagala nnyo. Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Katunyamira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FMUG. Ring the bell and never miss another video. Twegatieko ku channel yaffe eya CBS FMUG ng'onyiga kadawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FMUG. Subscribe and leave a like. CBS FM.